era litegeeza kutebuka. Atebuse emisanvu mingi. Twebaza Katonda amusobozesezza okutebuka emisanvu n'emyaka egyo 71 nazaawo Obwakabaka. Nebaza abantu bonna abazze okudduka olw'amazaalibwa ga Kabaka. Amazaalibwa ga Kabaka makulu kubanga Kabaka kyekitikkiro ky'ennono zaffe, n'olwekyo emyaka gye si gigye yekka ng'omuntu, gyaffe ng'eggwanga Buganda. Nze ndi wa mutima omulangira wali olulangira n'omulangira Mbogo tuli nayo omuto, Oweekitiibwa Kaawaase wa Nnyonyi Ndiisa, nammwe mulina ebika byammwe. Ffenna entabiro yaffe ye Ssaabasajja Kabaka, n'olwekyo bwe ŋŋamba nti emyaka gye si gigye yekka ye ng'omuntu, naye gyaffe ffenna kubanga ebika bisibuka mu lukiiko olwatuuzibwa ennono emyaka nga 90 emabega. N'olwekyo nsonga nkulu era tugyenyumiririzaamu nnyo, era tusaanye okwebaza Katonda n'okujaganya ng'Abaganda naye n'abantu ba Uganda. Obwakabaka bwa Buganda bukoze kinene nnyo mu Uganda, era ekyamazima ensi Uganda yazimbirwa ku Buganda. N'olwekyo nkakasa tulina bannaffe bangi okuva mu mambuka okutuuka mu Maserengeta, mu buvanjuba n'ebugwanjuba, tukolagana nabo bulungi, era bannayuganda bonna tubeebaza olw'enkolagana ennungi ne gavumenti eyawakati tukolagana nayo, era mu nteekateeka zino ez'okujaguza amazaalibwa ga Kabaka naddala ekitongole eky'obulamu tubadde nakyo nnyo mu kujjanjaba abantu, n'ekitongole ekya Uganda AIDS Commission tuli nakyo, era emisinde gino giri mu kulwanyisa mukenenya. Twagala abasajja babeere basaale, bagende beekebeze, abalwadde banywe eddagala, abalamu beekuume, ate abavubuka nabo ebintu babyetangire okutuuka ng'ekiseera kituuse, babe balamu. Omulamu yakola, omulamu yeyeezimba, omulamu yazza Buganda ku ntikko. Neebaza nnyo bonna abeetabye mu misinde gino. Ndowooza kasookedde tutandika misinde gya Kabaka mu 2014. Gino gye misinde egisinza okwetabamu abantu abangi, emitwalo 13. Obusaatu bonna bwaweddewo, abantu babadde babuyaayaanira. Twebaza abantu bonna abeetabye mu misinde gino nga tulwanyisa mukenenya, nga tujaguza emyaka 71 egya Ssaabasajja Kabaka. Neebaza abavujjirizi bonna be tubadde nabo, Airtel, I&M Bank, Vision Group, BBS, CBS n'abalala. Neebaza abakuumaddembe, abapoliisi, ab'amagye, tewabaddeewo mirerembe gyonna, ensonga zitambudde bulungi. Neebaza Oweekitiibwa Kaawaase, ssentebe w'enteekateeka, amyukibwa Oweekitiibwa Sserwanga n'abalala be bali nabo mu kuteekateeka emisinde gya Kabaka. Emisinde gino gye gisinga mu Afrika. Okugitegeka kitwala ebbanga ddene, amagezi mangi, amaanyi mangi, n'olwekyo tubeebaza nnyo. Mbeebaza nammwe bannamawulire abasasanyiza amawulire gano kubanga gabunye buli wamu, era teri atategedde emisinde, teri atategedde mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Tusigale mu mwoyo ogwo, ate tukole ekyetaagisa tuzze Buganda ku ntikko. Mubaze Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda emisinde gino tubale kitiibwa gyendi okwetabamu emirundi 5 kati. Muli ekibiina ekiwuniikiriza abagole Ssaabasajja Kabaka. We had the 12th edition, the 13th edition of the Kabaka's birthday run. I would like to thank everyone who has joined us in this effort. We thank the partners, Airtel,
Vision Group, and everybody, all the partners who have joined us to organize a very successful run. We celebrate the Kabaka's birthday because the Kabaka is the custodian of our heritage. So the Kabaka's birthday is not merely personal to him, it is directly relevant to all of us who subscribe to the heritage of the Kingdom of Buganda. And the Kabaka wants us to use his birthday as a platform to promote good health. This time round, like the last 7 years, we've been fighting HIV/AIDS, especially the men who should be the vanguards in the fight against HIV/AIDS. We encourage testing, we encourage taking medication, we encourage abstinence, especially for the young and married people. Because when we are healthy, we shall be able to carry out our activities and take care of ourselves, take care of our kingdom, take care of our country. So our health is paramount, and we must banish HIV/AIDS out of Uganda by 2030. I thank everybody, I thank the organizers, I thank the media, and all the people who have turned up. 130,000 runners is a record for the continent of Africa. Thank you very much. God bless you. Long live the King.